kakati pozi ngagenda okusaidia music invite z'abakyali bange bakwano baabwe twava nabo muki wansi nga tujja tutoba naye bayise nga bagenyi osegedde bayise nga baki nga bagenyi era mujja bala mwe benyini nga balaba omwayingirako kukumala n'omulala ekya East African vibe ekyo nakibeera emyaka mingi era kigenda kufuna East African vibe ak'enjawulo mpozi ina bakwano bange Bamasai bava Zanzibar eyo bo baga bagenda kutindiga olugendo bajje bo baali basayibwa kukola kwa security embaga gwa security gwaggwa mujje munyumirwe buki munyumirwa sikola bye East African kind of feeling sekyo tofaayo kwano wange beera ku gwe jangu gwanga mujje mu challenge twafunye n'ennyimba nga bitaano era kye twasazeewo ne big events ne Steve wa Fenon Records twatudde wansi kyewa twavuddeyo n'ensonga tugaa nti abantu bakeere because saawa 2 paka saa 6 sile saawa nya Simon ya about 4 hours tugenda gezako okukozesa obudde bwonna bwe tulina oba essaawa 4 obula nga tubukozesa buli omu abeeko nkyakola ki kyafe ennyimba tezisobola kuggwayo bwe tuba tuli bwe badde ennyimba 5 nga buli lulimbo lwa dakika 3 sokuyimba ennaku nga 6 tetusulawo naye ngenda gezaako nnyo okulaba nti abantu bawa ennyimba ezibagwanidde kiba twasazeewo tukere ku stage naye mbagamba naye bakwana nga bandaba nti tukereyoko saawa 3 mutuuke ez'okumakya tutegeke engoma esindogome ambuze ekya security bigi yali kizeemu naye olwokuba obudde butimaye nyambakakase bakwano bangi concert ngeri eri dedicated to peace love and unity ekisookerwako ye peace ogenda kukuumibwa bulungi Uganda police ya deployinze teri agenda kufuna buzibu era nja kulalika mwenna abo abasumbuwasumbu abantu mu kibuga ewaffe tebigenda kubaayo so mbagalantinga nti Uganda police yagalantiza security yaffe egenda kubeera yakabinyo bwejja si jangu weyagale kyetukwagaza kyokka